Amanya nze Paul Kawanguzi ndi na FDC era kati muna PFF. Just okubabulirako ebyaliwo munaku z'omwezi nga 22 ni kwa 23 kwa 24 gw'omusanvu 2024 twagenda Kisumu otuke Kisumu sawa nga yalinga emu twali tugenda ku Kweli Pastoral Training Center nga tugenda mu musomo gwatekebwe kibiina kyaffe otumala awo ne tugenda okwebaka tuba twebasa sawa between saa 6 ne saa 7 tutandika okuwulira amaloboozi g'abannange nga bakaba mu rooms ez'enjawulo ngenda okwetegereza nga it's like balinga ababbi naye finally ngenda okutegeera ndi wa security operatives kubanga ngenda okutegeera nga bayingidde mu room yange basambye oluggi bayingidde ne banteeka ku gun point ne mundu 3 ne bangamba tunula wansi ne bankwata emikono ne bagisiba then olwamala okunsiba ne batandika okuninnyirira ne batandika okunsambasamba ne batandika okunkuba everywhere ne bansearchinga ensawo kyenzijukira nti esente zinalina zo bazitwala. Ekisooka twebaza President wa Uganda Law Society owekitiibwa Isaac Ssemakadde okubeera nti asobodde okutubeerera wano n'akola statement oba speech gyawadde ezzaamu amaanyi ku kulwanirira ssemateeka wa Uganda, okulwanirira obwenkanya eri abo bonna abanyigirizibwa ate okusingira ddala ba political prisoners nga tataddeko galubindi nti bano b'opposition ate bano bakibiina kino oba bano bakibiina kiri oba kino, naye n'akola omulimu ogwo kulwa obuntu era okusinziira ku mandate ya Uganda Law Society. Tumwebaza okuba nti azizzaawo omusingi ogwa Law Society kwe yazimbibwa okuviira ddala mu mwaka gwa 1956 etteeka lya Uganda Law Society Act erikyaliwo nakati nga ligamba Law Society erina kuba ku mwanjo, yerina okukulemberamu okulwanirira rule of law ne constitutionalism n'eddembe ly'obuntu. Mirundi mingi abantu baffe bazze bafuna ebizibu bingi naye nga Uganda Law Society gamba ebyo bya bufuzi. Olwaliro Isaac Ssemakadde akinnyonnyodde bulungi justice ne liberty bintu bikulu nnyo eri buli muntu yenna yadde nga biri best ku nsonga z'ebyobufuzi. Well, nsanyuse nnyo okujja ku mukolo guno era mbadde nina okugwetabamu ng'omukulembeze wa Uganda Law Society okakasa nti Uganda Law Society gyenkulira tejja kusosola mu abo abeetaaga obuyambi nga beenyigira mu bikolwa ebitamanya mateeka ate nga bituyambako okukula ng'eggwanga okugeza okunenya eddembe n'okuteeka enkola mu constitution n'endagaano ze tulina ng'eggwanga n'ensi n'ebitongole by'ensi yonna. So leero tuwulidde endobooza y'abannaffe abaakwatibwa e Kisumu emyezi ng'ebiri emabega ne tubagumya nti si be basoose okukwatibwa e Kenya. Example tuwadde nnyingi okuva ku bakabaka baffe Mwanga n'Omukama Kabalega. Tuwadde example ya Jolly George Wanuka, jjajja wa Attorney General Kokati Kiyowa Kiwanuka Nsumi Kambi Mugambe. Tuwadde example ya Bala Kikiria ayali chairman wa Uganda Freedom Movement. Tuwadde example ya Adoko Nechon n'abalala bangi. So leero nsabye bannange abali mu musango guno abagukulira okola buli kisoboka okulaba nti eggwanga ly'e Kenya balissa ku nninga litandike okuteeka ekitiibwa mu bannayuganda abagenda e Kenya nga badduka effuga bbi.
kubanga situlina bukakafu nti Kenya eteeka ekitiibwa mu mateeka gaayo n'ag'ensi yonna bwe kiba kikwata ku bannayuganda abaddukiddeyo okunoonya obuddamu nga ensi eyaabwe ebayisiza bubi. So mbasabye obutawugusibwa na musango gavumenti ya Uganda gwereese ku bannaffe bano. Ogwo musango tegulina magulu, tegulina mutwe, tegulina mugaso okujjako okubamalira obudde. Tukole emisango egyaffe egigenda okulaga ekifaananyi ekituufu bannayuganda bannaffe n'ensi yonna. Eno enkola mu luzungu eyitibwa abduction and rendition. Mbi nnyo nti mu America okugeza America bwe yakola ebikolwa nga bino yo yatya n'okuleeta abantu abo ku ggwanga yaalyo nebateeka gye bayita Guantanamo ni ya Cuba, naye balooya ba America baagirwanyisa okumala emyaka 12 era buli musiba yali Guantanamo ne bamuta era kati bonna baddayo mu nsi zaabwe era kati bali mu kuyirirwa okunje nnyo. So kyekifaananyi kyempadde bannange n'okubagumya nti Uganda Law Society egenda kuyimira nabo bwe baba bagisabye kyekyo.